omuvubuka Sempala Rogers n'ayingirawo ne banne ng'awoza kimu nti akabonero ke kalabba akatali mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda. Aiya kalabba abantu be batugatta muguwango gufunyiza boti noteekako wano looko. Anyo olwaliro bakazannyikirizi balwefuze musajja mukulu Bogere Peterson ajjidde mu magetesi nga n'empala erabikanga gy'asazeeko amagulu ng'ajja n'agoba n'akaveera k'ekikomando mu kakiiko. My wife, but Nakato sikusange ewange. Leave my home. What are you doing this? President Museveni, no problem. Problem is her competitor is a problem. Agoge mateeka eriteeka. Akakiiko k'ebyokulonda tekakola mateeka. Abakola amateeka be bakiise baffe mu parliament. 10 Gen Z members have collected nomination forms to challenge Uganda's president. Kale kyewuunyisa n'otunuulira abaana nga bano. Mwenna baana mmwe ababalira ekintu kino. Tamanyi kiki ababalira, tebamanyi kiki babasindikamu. Omanyi omuntu okusindika ebweru ekiro mu nzikiza nga teri yadde akataala. Nga tomanyi kikiri wabweru ng'ate ekyalo kwe batenda abasezi. N'akugamba olina okundeetera olugwero nalese kuwaya emmanju. Nga teri yadde akataala akakati mwe yenzikiza mwe babasindika. You don't know what is outside. But game gye babasindikamu gye mutannategeera. This is fighting for life and death. This is fighting to change the country. Mumulyao mugenda mugizi natunulira abaana n'engamba naye n'abalira abaana guno omuzannyo. Tamanyi kikyasindika mu baana b'abaana. Osobola okubanga okutta akakadde k'ensimbi okawadde omwana. N'omugamba agenda gye nomination form n'okwata miliyoni 20 ze bagenda okuteekayo ku Electoral Commission. N'ozibawa. But gwe omuzannyo gwe guba gukomyawo. Tomanyi kiki bakigenda kuddirirako ono omwana. Bano abaana be muleese okugezaako okuzannyisa emizannyo gino okutta obululu ogezaako kubanga bakyankalanya okulonda. Eno si a business nga bwe byali mu 2021. 2021 was just a pave way to 2026. It was just a preparation. It was just a base route that was built for national unity platform to stand firm in the 2026 generations. Little did you know. Esawa zino ekibiina ky'emergency. It is in the process of putting out abantu abagenda okubanga bajja okubanga beesimbawo nga bebo be baleeta be bakimanyi nti be bakulembeza bagenda okwesimba ku kadi ya National Unity Platform. Mumuli eyo muli mukuŋŋaanya bwana buno mubujja eno buno mubujja eri buno mubujja eri bali mubajja emigugu bali mubajja mbaboda bali mubajja mbalimi bali mubajja biki abantu 100 mbubazze kwesimbawo. Ndowooza mukiraba mwe bakulembeze mmwe ba MP naddala mmwe aba MP abatula ku government side. Bino bye bimu ku bibala bye mwalwanirira. Era ze zimu ku amendments ze mwakola mu 2017. Mwali mulowooza zige mubikola biina bye biyamba nga temukimanyi nti biina bigenda okutuuka birakire. Mbusimanya mujjawo term limit kati omukulembeze asobola okufuga mpaka lwanaafa. Bino bye mwali mwereetera. Little did you know nti bino bijja kutuuka bituukewo. Arranging okuva ku muntu okubanga afuga mpaka ku myaka 75 mpaka mulwana vira mbulamu bw'ensi. Omukulembeze w'eggwanga kyali kyakitiibwa nnyo omuntu yenna okubanga agenda okwesimba ku ntebe y'eggwanga Uganda nti yali alina kubanga wezezza emyaka 35 egy'obukulu oba egy'obuvubuka. Nti mu myaka 35 omuntu aba alina byalabe bingi mu nsi. Decision making eba machuwa. Bwekuba nakuzzukuza ababa bayakera okuzaala abazzukuza at 35. But now olwokuba mwagamba mboli nawulidawo ku isinga bagamba mboli okubanga yesimbawo ku bwa president wa Uganda alina kubanga muna Uganda alina kubanga yawandiisibwa nga alonda. That means n'omwana w'emyaka 17 asobola okujja. Ne mutabani wange emyaka 2 asobola okugenda na nominations form. Ante ziriiko myaka. Bw'oba oli asobola okufuga waggulu mpaka lwanaafa lwaki ne bano tebeesimbawo mpaka kwa myaka 2. Kuba za amendments ze mwakola omanyi kyangu nnyo okubanga mumutula mu parliament ne mubaga amateeka ne mugayisa mu kinyumo ne mugayisa olw'okubanga mwagala babawaane pate zammwe ne mutamanya mateeka ge muli mu kuyisa. How impactful are they to the constitution of Uganda?
and Ugandans at large. You always forget that. Mwene mudeyo ne babawa milioni za mwana, milioni za mwechikumi, ne bagamba mu making sure ntetekero liita. Na mwene mugenda ne muli kumamu omuliro chairman yagambe teka lino lino okuyita fenna tulonde those in this favor say and contrary nay. And they have it. Eteka ne liita 2017. See the effect you cause. Notulina n'omwana yakayigo atyavuga eggaali akyesanguza ngazze emabega munne w'omaaso munaye agenze kupikinga nominations form mwana myaka 22 myaka 2 awunya n'enkwawa akuyitako no aba yakayitawo bwati ng'atuuse n'ejjalaga ng'ekivundu ky'enkwawa wakiyitawo wano munaye ayagala bukulembeze bwa ggwanga manifesto kyo gyagenda okuyimirirako egenda omuwesa simanya mbwaje ajagenda okwanja mbantu mbwa agenda kwesimba ku bwakulembeze bwa ggwanga Uganda. Bino bye mu stagings abaana basajja mmwe yenna whoever that is behind this. Tomanyi kikyo oli ku future y'abaana b'abantu oyonoona bwonoonyi. Abaana mubateeka mu mizannyo egy'ekisiru. Omwana oyo asobola okukeera ku makya. Mukama abasaasire bonna gye bali. Omuntu n'amukuba n'amujja mu bulamu bw'ensi eno ng'alaba ali mu kuzannyira mu bulamu bw'abantu. Ne bamukuba ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno naye nga gwe wamuteekamu akakadde k'ensimbi mbw agenda akyankalanye okulonda kwa 2026. N'afiirwa obulamu bwe. Bazadde be ne basigala nsaasira n'omuzadde abazaala abaana bano n'okira ku machanelo omwana wo ku TV n'odda mu kusinika basenese manya mwana wange nange agenda kubeekesiba okukulenzebwa ggwanga agenda kumanyikwa wa era bye bakomye obbalaga ku mawulire awo bagenda okukoma obbalaga n'abasasi b'amawulire si basiru banoonya ebintu ebirimu nsa kuba nabo bantu ate bannayuganda balaba ekikyamu n'ekibi ne mukuta abaana mubaleese mu mbeera gye mumanyi etali mu kusinika mannyo gye mumanyi embeera esibizza ababba b'abantu esibizza abakyala b'abantu embeera esibizza abaana b'abantu embeera esizza abaana b'abantu mugye mwagala okuba nga muleetamu abaana okutandika okugizannyiramu banaye kuno tuli ku kintu kye twogerako ekyokuba nga tutwala eggwanga lyaffe n'okuzimba eggwanga lyaffe kulitwala mu maaso kuno si kuyimba nti tekwetaagisa interview nti buli omu ajja genda bugenza okompozinga ekyoyagala otali ate olaba n'okuyimba mulimu kwe kuzira ne bagamba omwami oyo yayimbidde ebbanga naye okuyimba kwa muzira. We are talking about the national. We are talking about the Republic of Uganda, a country that is known globally. Muje mwagala okuteekamu abaana okubanga nemwe mulowooza ensi ezitwetoolodde zitulaba nga bino bigenda mu maaso. Do you think bye bigenda mu maaso bawaana ggwanga lyaffe oba twongera kulidimotinga kulissa wansi nga bagamba look at the foolish democracy of the Republic of Uganda. Imagine at 20 years, at 22 years, you staged such a girl, you staged such a child to come and contest on the high seat of the president of the Republic of Uganda. Alegati Uganda yongedde okudobonkana. Nawuliriza Oweekitiibwa Nabbanja nga bamubuuza ebintu ebimu ku byenjawulo. Ne bamugamba omukulembeze w'eggwanga for the last 40 years yafugidde eggwanga yakalaba nti system eridde edi. Ekisinga okuneewuunyisa kimu, when we always approach to the election time, simanyi lwaki mwagala nnyo okuteeka work in progress. Kati natunule Nabbanja amakubo gasoma president ya order gano gakolebwe president ya order kino kikolebwe kinebwe kiti bulijjo mubadde nga mulinda ki. What have you been waiting for? Kyegendeze 2021 lwe balaba okutandika okugulawo amakolero. Era amakuddewo amakolero era kibiki bla 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 naye nga mwerabidde. Kuno tekukyali mu kusinika mannyo nze wamanyi ongera okuba nga ntwala okulabula namwe baana mmwe yenna abali emabega yenna agezaako bbawaga abawabya
You don't know what you're entering into. Bwe mube byobufuzi mbadde mubirabira bbali bajja kukukuba out of the blue lwansonga abantu bakoowu oli alabira nga ddala oli mu kuteeka muzannyo mu kiki bagobedde ebbanga mu ki ekibakubisizza emigo mu ki ekibakubisizza tiyagasi mu biki ebibasibisizza omusajja bamukuba tiyagasi alabe ayagala nkyukakyuka mu nsi ye ng'akulaba naawe owanika obupale okola ki mboze naawe mulimu abantu kati gwe kisakye Ivan muganda wange ebintu ebimu wali badde obyesonyiwa n'osigala mu mawulire ku Top TV yo gye watandiki simanyi oba ekyali nayo naye bw'otunuulira eggwanga lyaffe liseebengerera lidobonkana mulaba bannange ne bw'oba ng'oli mukozi wa gavumenti mulimu kyolaba n'ogamba naye mu butuufu eggwanga lidobonkana liraba bana abasajja basobola odditunulira ng'eggwanga ligwa mu ntato omusajja yabagamba ku gundi emu gye yaliko nti nze ne bwenva wano kati ŋŋenda wa Katonda kitegeeza takyalina kyayagala bwe ziba ssente azifunye mu ggwanga alikenenudde bwe ziba kuzikozesa azikozesa teyeeguya lwansonga akimanya emyaka gy'alimu asobola okuzuukuka nga yafunye stroke n'atadde angulu so kati akozesa kyonna kyonna kyabakozeseza nga takyeguya mwaba kyalina obusobozi n'amaanyi agasobola okuba nga musobola okutwala eggwanga mu maaso bye mulaba ebigenda mu maaso bye mwagala okuba nga biri mu ggwanga Uganda bibanyumira mwembe kugamba nti omusajja mwatuuka ekiseera ne mumutuuma na Katonda abalemesa okuba nga musobola n'okukola decision ezisobola okuyamba eggwanga n'abaana Uganda mulowooza mwagenda mukulembeze kukkusa mbuto zammwe oba kuweereza ggwanga kano kalowoozo kange gye muli mwenna abaagala obukulembeze kino kye muyingiramu n'embeera gye mwagala okuteekawo nga babawadde obusente obutagenda na bamazaako yadde emyezi ebiri babasuula mu ntata babateeka mu munyango ogwokya n'obutuka wenna eno embeera gye babateekamu gye babagattamu efiiriddemu obulamu bw'abantu bungi abantu bangi bakyapokyeza mu makomera abantu bangi bakubiddwa balemaziddwa olw'okwagala okukyusa eggwanga lyabwe mwe mwagala ate mujje mubalaatire mu kuno si kubalaata ne bwe munaawera abantu 1,000 kuno si kubalaata kuba sepayize Keifash Joveri nonga mageno gye nomination zifomu wesibawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ku ballot kuki bana Uganda twebereremu yesaawa tusitukire wamu tununule eggwanga lyaffe bano abasajja betulowooza nti bagenda kutununulira eggwanga nga tetwekwatiddemu bye bakola kati bye mulaba owuliriza Balamu minisita omulamba NUP yakwata abaana ne bambaza t-shirt yagula abaana ne bawa obusente ne bambaza t-shirt za NRM ne bateekamu kati babakwata bali luzira nja kwogera ekigambo maama Namboze kye yayogera nti you are useful idiot kuba kati oli awuliza statements z'okola n'agamba naye mu butuufu he needed to go for some lectures of being a leader. Mwe Balamu muli bafuzi temuli bakulembeze. Wamma mubeere bulungi mwera omukulu gwa Keifash UG. Subscribe, like and comment.